Wa myaka ena kyaliwo misana najja ku ssaawa nnyo ez'ekiro ng'omwana badde amunaaza n'amugamba maama aba amunaaza ng'amazzi gamugenda nzaga maama John binnuma koye kiki bu John mu lyato binnuma najje wange kwekuba omwana wange nagira nga omwaba mukute omwana ntumukebera ng'abo omutunira bwoti alungudde ng'omuntu bonalaba omuntu omweru nenga alungudde eringa ngalubwe nga bbwa kabwa ninga tapasuse nasirika fena bali mu nyumba twali basiru fena twakkiriza ekyo enkeera natyo okufuluma ebweru kuba nawulira ensonyi nga bisaasanya omwalo gwonna abantu bonna bagamba omwana waakutta omwana wa munne omwana wuuyo bayogera ekigambo sobola kyogera ku midiya nga kinali ndi mu pitu wabula sagala nkulimbe nijjukira omwaka sijjukira mwaka ki naye tutuuka kyannuma aliko kaaba nga maze okuzuula amazima nanya bali bakuba omwana tewakimanyaako nti omwana omuto ow'emyaka ena bw'alaba mwana munne ng'ali bwereere tasobola kubaako nkyukakyuka yonna kuba obwongo bwe buba tebunnakula omusawo teyakibagamba yakitugamba anti yatugamba nti bantu mmwe muli bakulu ddala omwana omuto asobola okulaba yakyogera bw'ati asobola okulaba obwereere bwa mwana munne n'ava mu mbeera omwana oli ayambala empale ennika n'amwambaza ne short ekoma muno mu lujjudde lw'abaana olwali muli omwana tasobola kujjamu munne empale neesooka n'amugjamu n'ennika n'abaana banne ne batamanya oba ne batoogera kale tasobola kufumitibwa kiti n'atakaaba n'akaba ku ssaawa nnyo ez'ekiro kugira nga waliwo ensonga ndowooza eriwo wakati waffe abakulu ababiri n'endikodinga abaana abo bwe nti nga bagenda omwana ono mukusinkana banne ku makya yali azanya buzanyi nabe wabula teyogera nti shoni nja kukuba tokwata ku ki ku mmaa yange omwana oyo tutuuka ku erosi tumuzibere mu ddwaliro olwaleero enkeera ngenda ku erosi mama yali yamaze oddotegera kwa sasa kati ono bebe yagamba wano we yagambira tokwata ku mmaa yange baali ludda wa twali mu erosi omwana bwe yayingira n'alaba John n'amugamba nja kukuba tokwata ku mmaa yange kati gwe nga maama wa Shoni John oba gombi Shoni so kati gwe wagamba otya mu ekyo ekiseera watunula otya nawunga ntandika kweyogeza nzekka kuba nali sibitegeera tewatunulira maama w'omwana ono namutunulira nga ye ali mu mbeera ero singa etunudde nga Yesu Kabusezi waliwo vice chairman n'omuwandiisi nga bo basikabusezi kale n'atumalira obudde omwana wuyo yakutte mwana munne wuyo yeeyogedde katononye eki ani yagamba vice ononye eki omwana wuyo yakutte mwana munne yeeyogeredde amaki Shoni tokwata ku mmaa yange tokwatako Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Ali birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Ali ku HK Media ize Hadija Chigozi. Mbeerawo nnyo mu Life Experiences and Adventures. Kasitowulira Life Experiences and Adventures. Bubeera bulamu bw'abantu omuntu ajja n'atunyumiza ku story ye nga bwe yali biki bye yayitamu. Ninako omukyala wano omwana omuwala ow'obuwala ayiseeko mu bizibu ebiwerako azasharingeko naffe story osanga tunafuna ekyokuyigamu. Yaze mu inbox yange n'angamba nti gye nali mpangisa ku mwalo omukyala yantwala mu mateeka n'agamba nti omwana wange ow'emyaka ena akutte omwana we ow'emyaka 2 amawano tegaggwa ku nsi naye ffe weetuli okubeera nti no tubaweereza njagala okubaza nti mubali nnyo okutulaba mubali nnyo okutwagala mubali nnyo okusubscribinga tulina Life Experiences and Adventures tulina TikTokers edition celebrity gossip and celebrity news
bajjukiza nti baganda baffe aba BBH Travels be bateekamu omusaayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba nti gwe agenda okukola visa change bakubira essimu mu bwangu okole visa change yo mu bwangu kubanga oyinza okugenda mu overstay munnange so wewala ebizibu bya overstay okozesa BBH Travels koza ate banaffe aba platinum bakugamba nti okyasooka okozesa ku massage waabwe mulungi nnyo nnyini ddala ku steam koza ate ne sauna olunaku olwaleero ndina omwana muwala wano mmanyiko erinnya limu lya Nantaba amannya nze Nantaba n'abasirye Nakamya toyina linnya lya ddiini Silivia n'abasirye Nantaba Nakamya ly'abalongo ndi mulongo n'abasirye ne Nantaba beddira gumu Nantaba linnya jjajjange lyantuma n'abasirye linnya tata wange lyantuma oli otya ndi bwentyo oli bwotyo wajja otya okusenga ku mwalo twali awo mu covid asooka covid oyo yasooka obanga gwaluba gwa mukaaga netusenga ku mwalo kale twabulwa ennyumba y'esente ejja mu nfuna ya bba wange nesenga ku mwalo efuna ennyumba ku mwalo nga yali ya mitwalo 4 ate nga nnene nga te nange nyina famire ennene netugenda ku mwalo tupangisa ennyumba eyo tupangisa ennyumba netugibeeramu ebbanga nga lya mwaka mulamba kati mba ndi awo ndumu ekiro omukyalo oyo najja nankonkona nandi ku TV nikulaba buzannyo bwankonkona nenjija nembuuza kiranga ma bright mu baana bo ani goyina agweyita John konze John lindako kati ni mwasenguka ne bbaawo mu covid nga muvudde gye mubeera ne mujja musenge no ku mwalo sikiri eri wansi ku mwalo nga gye mubeera tubeera ebisaba okay so gye mwasinkanira oyo omukyala twasinkana omukyala mwali mulina abaana bameka ne bbaawo mu kiseera mu kiseera ekyo twalina nalina abaana 4 ng'ono alina emyaka enayo yowokumeka yowokusatu okay nga yowokusatu yewe emyaka ena mubisere gwena gwa 7 gw'omwaka guno ogwakagwa tali guno wabula guli sasa go yabeererawo kati omukyala nga mpita nga kunfuluma sawa nga nyiiza ekiro nga mpita nga mugamba nti oli nyirawo kibirige oli mukiko ye mumayo tomwogerako ababiri muwala wange ne mutani wange bayite baliwo bali kusomera mu biseera ebyo nenkwate ku neŋŋenda mba mumuweereza yamubaka bubasi omwana wo yamubaka bubasi konza nedda yoli John goyogerako yabaka mubake n'alyoka amusika n'amukuula kulinga kuva wano paka wali akati kali agenda amukuula nayina engatte ya nga tangambye abadde amwagaza ati olwakugamba nti mpereza omwana wo gundi yanguza omwana wo yani konze yoli yabaka mubake namukwata namusika naleka omukuba nsoka ntula mu nyumba bwenti nesirika nga basikambudde omwana wo mu nsikambula bwetyo bamukuludde paka nebuuza ki ekigenda mbanga ndoba yaziza misango omanyi ffe twakulira nze ne mama wange bwewazzanga emisango nga togiddiza ku mulyango ngera okumwakubuuza obadde luddawa tibadde nga tuzanya eri emmanyi nti ebadde nsobiyo singa otudde ku mulyango gwammwe kati nange nakula ekyo kindimu tewanda baddiza emisango ewalala ate omwana sinza alina omubonereza nzekka naye okwo si kubonereza okukwata omwana wa muno n'omukulula bwoti mutaka ngaakulula ekisasi yamukuba nga amukubisa lugabire bozimanyi zino engatte za lugabire nga gwe maama w'omwana oli awo otunula bwoti natya samanya kyali kigenda mu maaso ge mazima kuba nawunga kuba byonna bwenna kukomekereza sitole nga bweggwayo nawunga kuba buli mwoja kubuuza kijja kitya kitandika kitya nasirika nenfuluma oluvannyuma nemugamba tola nti omwana oyo omukubye nnyo tomukubye nga muzadde kuba yamukuba nga amukuba buli wamu saizi yako katono nnyo 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 nepoyinza okujja nekafuuwa nasirika naŋŋamba omwana wo nembuuza okuba waaki nagamba twalina kyoŋŋamba omwana era omanyi bye yakoze namugamba siina kyemmanyi yaŋŋamba nti yagamba mukwano gwawo nti amajja kijja tugende omwana wamunne omuleke omukubye ennyo ne bakwata ekkubo ne bagenda ne mulumbayo ewuwe nemugamba omwana wange yakoze ekyo naga omwana wawe labye omwana wange kyeyamukoze namusitula namuleeta wendi namubamba
namugamba nti omwana oyo yakutte omwana wange nemugamba ku myaka gye nnyina mu biseera ebyo nali simanyi nti omwana asobola okukwata mwana munne nga sikirowooza. Omwana gwe yali agamba gwe yali akutte yali alina emyaka ena. Omwana gwe bali bakutte yali weebiri nga bamukutte misana. Ng'owuwo alina emeka? Nga wange wa myaka ena. Nga wange wa myaka ena. Kyaliwo misana najja ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'omwana abadde amunaaza n'amugamba maama aba amunaaza ng'amazzi gamugenda nzaga maama John binnuma koye kiki bu John mu lyato binnuma. Najje wange kwekuba omwana wange nagira nga omwaba mukutte omwana ntumukebera ng'abo omutunira bwoti alungudde ng'omuntu bonalaba omuntu omweru nenga alungudde eringa ngalowe nga bbwa kabwa nenga tapasuse. Nasirika fena bali mu nnyumba twali basiru fena twakkiriza ekyo. Enkeera natya okufuluma ebweru kuba nawulira ensonyi nga bisaasaanya omwalo gwonna. Abantu bonna bagamba omwana waakutte omwana wa munne. Omwana wuuyo bayogera ekigambo sobola kyogera ku midiya nga kinene. Nasirika kati mbanva oyiwayo omusulo n'agamba Mabra nze simanyi ky'ono alowooza nakeera ne mubuuza ne mugamba ebadde omanyi sigenda kubuuza nsiina ndowooza eyo ya kisiru olwokuba nti wabaddewo ebyabaddewo. N'agamba naye omwana we baŋŋambye mutono nnyo alabika mulwadde wa siriimu. Mutono nnyo? Ategeeza ki mutono nnyo? Mutono nnyo alabika mulwadde wa siriimu. Katono ddala katini nnyo alabika kalwadde ka siriimu. Ng'omukyala bw'akugamba kyannoma. Nemugamba nalinamu emitwalo 4 ku budde obwo. Nemugamba tugende mu ddwaliro. Omwana we bamukirire nti omwana wayinza okuba yasiize omwana wange obulwadde bwa siriimu. Konse kale tugende. Kati bamuwa amagezi tugende mu kiriniki konsa nze amalwaliro eddwaliro erinkuziza okuva mu teenage. Ddwaliro gwa gavumenti mu Kisenyi natandikira Naggulu Naggulu baavaayo nenzira mu Kisenyi. Nemugamba tulina kugenda mu ddwaliro lya gavumenti lye neesiga lyokka ate lya mu Kisenyi tulina okugendamu oba Mulago. Mugengezi sina sente tugende mu Kisenyi. Nawe ogenda kumpakira konze kale. Namugamba nedda genda mu Gondi mu kiriniki konze njagala ddwaliro lya gavumenti. Tugenda mu Kisenyi. Nga ntuuka mu Kisenyi nga nfuna awo be nali mmanyi mugamba nsaba kunkola ki? Kunkolako kubanga nyina obuzibu buli emergency. Nga oyagala kinjagenda tujjako omusaayi. Nange ng'omuntu nali nti okujjako omusaayi. Wali omaze ebbanga ki nga teweekebeza? Nali mmaze omwaka nga seekebeza. Otya okugwejjako? Nagize nnyini omusaayi ngutya. Ne nafuna obuvumu twatuuka mu ddwaliro ne banjjako omusaayi. Ffenna nalina abaana bano abasatu nalina omwana mulamu wa mukuto wange. Naye ne bamuggyako ffenna twali basatu. Ne batuggyako omusaayi naye neyejjisaako ne muwala we. Omusaayi ne guvaayo nga mulungi naye ne guvaayo ewuwe nga mulungi n'omwana we. Kati ne mugamba musawo kino kimaze nti naye ensonga etulese mu ddwaliro ebadde nti omwana wange ono yakutte omwana wo. Yakutte omwana wo ono. Nangamba aliwa? Konze yoyo. Kano nti wa myaka meka? Konze wa myaka 4. Nangamba mwenna abantu abakulu mutegeera bulungi nnyo. Konze nabuuza omukyala gw'olina emyaka emeka? Namugamba mbalina emyaka 35. Koye ekisoboka kino pozi nga yamufumise kiti amazima bwati omusawo bwe yayogera. Pozi nga yamufumise kiti. Ne mugamba omusawo yamufumise kiti emisana n'atakaaba mu lyato mwe babadde n'atakaaba n'akaaba ekiro. Ndowooza awo nga bamunaaza nga bimubalagala. Tekisoboka kati simanyi. Kati olwo tukomawo luwedde twagenda ne mugamba omusawo omwana bamukebere. Omusawo n'amukebera n'amugamba omwana ayinamu ka infection katono ekirala ayinamu akabwa naye tiyalepingiddwa oba muntu mukulu oba mwana muto tiyamulepingako. Kwata nga bakomewo waka yakomewo kyasinga okunnuma era y'ensonga lwaki nakuweereza ka message nga njagala bwenkanya nti omwana oyo teyadda kugamba bantu nti omwana teyakwatibwa wabula yabagamba nti omwana yamukutte n'amugyamu n'abaana wabula mu ddwaliro gye namutwala nagulirira olw'okubanga nali mmanyimu abantu. Simba wakati gwe wasoma paka mu kiraasi ki? Mu kibiina ki? Nakoma paka mpito.
kyenyinza okujjukira sijjukira mwaka wabula kyenjukira nti mu biseera bye nali nsomera kabaka we yawasiza Nnaabagereka bana ntubira ku WBS ndi mu Pitu wabula sigagala nkulimbe nijjukira omwaka nti sijjukira mwaka ki naye tutuuka kyannuma naliko kaaba nga maze okuzuula amazima nanya bali bakuba omwana tewakimanyaako nti omwana omuto ow'emyaka 4 bw'alaba mwana munne ng'ali bwereere tasobola kubaako nkyukakyuka yonna kuba obwongo bwe buba tebunnakula omusawo teyakibagamba yakitugamba anti yatugamba nti bantu mmwe muli bakulu ddala omwana omuto asobola okulaba yakyogera bw'ati asobola okulaba obwereere bwa mwana munne n'ava mu mbeera nze nedda omukyalo oli nawo nembikuka awo eŋŋambye nti konze musawo mbadde nsaba omwana oyo tumukebera naga ndosobola kumumalira budde mba nnyonnyodde tebamukebera bamutwala mu kaluumu ne bamukebera result ezaavayo nga tulina okujjanjaba akabwa akaaliwo ng'alina infection wabula teyali leepo oba muntu mukulu oba mwana muto kati ani yali alina okujjanjabisa oyo omwana kubanga ndi mutiitiizi saagala nkulimbe walowooza nti mutabani we yamufumita ekiti webale nnyo kubanga yagamba musawo teyayogera nti akikakasa nti yamufumise wabula yagamba mpozi nga yamufumise ekiti mpozi omusawo teyakebera kutegeera akabwako kavudde ku ki bamale bamutwala mu woodi ya dokita nga bawadde akapapula nabatwala ku woodi ya dokita ne bamukebera dokita n'agamba omwana alina infection n'akabwako ng'akabwa kaleetebwa infection akabwa nga kaavaawa tetwamubuuza kubanga oyinza okuba wasasula bbiri y'eddwaliro nga teyaliiyo wadde 10 kye nasasula mu ddwaliro lya gavumenti amazima ku transport wange nakubaliisa nange kweriisa ne benalinze nabo n'obudde zonna ziba ssente kituufu eddagala bwe bawandika eddagala nagenda Gazalandi nendigula okitegeera kati zonna zaali ssente zo so kye neebuuza omusawo yakugamba akabwa omutabani we ye yafumita omwana twagendera ku kino twe twasokerako yagamba oba yamufumita kiti oba alaka yamufumita kiti omwana oli ayambala empale nika n'amwambaza ne short ekoma muno mu lujjudo lw'abaana olwali muli omwana tasobola kujjamu munne empale neesooka n'amugjamu ne nika n'abaana banne ne batamanya oba ne batoogera kale tasobola kufumitibwa kiti n'atakaaba n'akaba ku ssaawa 4 ekiro kujja nga waliwo ensonga ndowooza eriwo wakati waffe abakulu ababiri nze gye saategeera nga waliwo ensonga yaffe kunze naye katonda yandooza yasinga okumanya nakwata ekkubo awo wenzibukira amaaso kuba abantu omukazi oyo yakumanyidde nnyo n'akuswaza kuba naswala ekyalo ekyo kyonna nga bw'okiraba bwete okukiira wansi ku mwana ng'abantu bagamba nti omwana we yakuta omwana wa natuuka okubanga neekweka owa maama nga sifuluma nga wuuyo ekigambo kinene wuuyo alina ekikambwe omwana yajja omwana wamune kati enkeera nyambuka ku erosi enkeera nga tukomyewo ngenda ku erosi mpaaba erosi y'ebusaabala nasangayo vice chairman teyaliyo nasangayo vice chairman nesangayo n'omuwandiisi abatabani bo bava ku luggi nesangayo ne defense nesangayo n'omuwandiisi ne vice chairman bwe mbasangayo nimba buli ensonga endeese nti nvunaana omukyalo ono okukuba omwana wange n'okumuwayiriza nti yamukutte kati nange agenda omuyite kati oyina enamba ekonze nedda kati neneetooloolamu kati bagamba defense agenda amunoni n'amunona n'amuleeta omwana bwe yatuuka yakola bw'ati John nja kukuba tokwata ku mma yange John ko erosi omwana omuto w'emyaka 2 ye yagamba omwana we w'emyaka 4 ntakwata ku mmaayi yali ayimiridde so ayimirira naye John nja kukuba
njakukuba gwe nga wajja gyali njakukuba takwata ku mma yange naye nyina obukakafu olunaku lwe twali amaze okuŋŋamba olunaku lwe yali asooka lwe twali tusisinkana nga ŋŋamba nti omwana oyo akutte mwana tugende mu ddwaliro bwe twamala okwambala nakwata naye siina simu eyo nayina tekino nagikwata bwenti nekiteeka mu video recording nendikodinga abaana abo bwenti nga bagenda omwana ono mukisinkana banne ku makya yali azanya buzanyire wabula teyogera nti shoni nja kukuba tokwata kuki ku mma yange omwana otutuuka ku erosi tumuzibere mu ddwaliro olwaleero enkeera ngenda ku erosi mama yali yamaze otegera kwa sasa kati ono baby yagamba wano we yagambira tokwata ku mma yange baali ludda wa twali mu erosi omwana bwe yayingira n'alaba John namugamba nja kukuba tokwata ku mma yange kati gwe nga mama wa Shoni John oba gombi Shoni so kati gwe wagamba otya mu ekyo kiseera watunula otya nawunga ndika kweyogeza nzekka kuba nali sibitegeera tewatunulira mama w'omwana ono namutunulira nga ye ali mu mbeera ero singa etunudde nga Yesu Kabusezi waliwo vice chairman n'omuwandiisi gabo basikabusenga kale n'atumalira obudde omwana wuyo yakutte mwana munne wuyo yeeyogedde katononye eki ani yagamba vice ononye eki omwana wuyo yakutte mwana munne yeeyogeredde amaki Shoni takwata ku mma yange takwatako saafuna bwenkanya olwekyo kuba naye nekakasa nti omwana oyo teyakwatibwako omwana wo omanyi abaana baffe womuza mu kisenge n'omubuuza bobo kino weekyabadde kitya omwana omuto akugamba nti mami weekiti ne bwekiti namubuuza Shoni omwana oyo sijja mwogera mannyo omwana oyo omuwala nti omwana oyo wamukoze eki yagamba namukubye bwenti siina kye namukoze nemugamba ti bakubidde ekyekiro simanyi tesina kye namukoze kuba kino nimugana kyali kinene wamubuuza n'omuddamu n'omuzza eno n'omulimba n'oluyinyi nimugona omugana wangenda kukuba emiggo oli yakubisiza gundi olugabire nenze ngenda kukuba emiggo kubanga kimanyi omwana omuto tasobola kulimba nnyo okujjako nga mugumu nnyo si mugumu mutiitiize nnyo tasobola kulimba kinekakasa nti tasobola kulimba kubanga tekisoboka muntu tasobola kulaba bwere bwa mwana munne nava mu mbeera ye amanyi ki ekituufu ekirimu tamanyi ekyo kiseera aba tamanyi kigenda mu maaso nasirika kubanga kyekyo kyekiseera we balimbira abaana nti emmese okudda erinnya emmese ekuwa essente ng'omwana tasobola kisensinga nti maama yataddeyo ssente mukiri nasirika nangamba tutawaana nno ogenda ku poliisi kuba bibadde wano osiya birabye naye ajja kugoba gambe ajja kusiba kati olwokubanga ekyo kyaliwo ne ku poliisi saagenda so nga ate poliisi erabika era erina okunyamba kuba mmanyi nti omukyalo oyo wa poliisi w'ekibiri mukyala muntu mulamu nnyo kubanga oluvannyuma nga ebibadde onyina nange sasage gye nabako eno nga ndaba muntu mulamu nnyo mukyala muzadde so senga nagenda osanga byandinyambi naye nanoonya 15 ezintwala mu biseera ebyo siziina wakati kiwezezza omwaka mulamba mukyanga awaayira omwana kyenjukira ngo gwali gwa 7 omwaka ogwo gwaggwa Shoni aliwo mulabeko bwafaanana tumuteeke mu kamera sike namuteeka mu kamera Shoni naye ngenda Shoni nze ngenda kwogerako ne Shoni mubuuzeeko takyabijjukira ebyo ngenda mugulirayo ku sweet Shoni bambi natuuka ku erosi n'engoba naggwamu amanyi kuba ndabulwa wenzirukira saayina kyakuddamu naye engeri gye bagamba nti omusango teguvunda yono ya Shoni mugamba ayimiriraawo tajja yimiriraawo naye nga bebe
ate akuze kuba kati awezezza 5. Naye awezezza n'omubiri guzimbyemu. oli gwe bagamba tukwata ku maya oyo gola mbisera byamupira nga yina ajjudde embirizi kuba nali nnyina we baali bamuleka we namujja shoni dayoza nnye nga mbirizi njereere naye olina omwana mulungi omuzaala ndi mulungi omuwulidde ankubiddewo akavulu amuzaala oli mulungi kituufu anti ndaba jjo naaseka oba alowooza nti obalaata bubalaasi simanyi sikuba nti buli omuntu alina amaaso ge kati gondame nti ndi mulungi ina ndabaga ekikasa banna ekyabiza omusajja yakinoonyaako ki obulungi butandika nakwekkiririzaamu kasita otegera nti oli mulungi n'abalala bakulabirawo nti oli mulungi ekyo kyo kikulu webale kusinga nga bavaisi bagamba nti omwana yakutte omwana n'omuwandiisi muzzeeyo kikazi kino ekisirusiru mbiseeyo nali munene okusinga wano genda eka bakuwe nakwata ekkubo nenzikirira ewaka nakaaba okuva ku kisaawe ofisi ya kiyama neeri ku kisaawe paka ku mwana wange nankuba omulanga n'omwana we nakaaba okumanya nga nakaaba nayagaana okwedimako mu nnyanja nengenda mu mazzi nga gankomamu kati omwami we yabitegeerako ebyaliwo ku kyalo bba wange musajja musirise nnyo yabitegeera yali waali bwe yakomawo yabitegeera mu biseera yali akolereyo ku bici ya Bobi yakomawo embozi yamusangayo kubanga manyiddwa ekitonotono nti mutabani wakoze ekyaja nti mukazi wo mutabani wo akoze bwati ne bwati jajja nangamba kisooka nambubamu empi wakoze ekya tufina mu nyumba twali pisiri oba butasoma simanyi fenna byatasoma ebibiri byonna byesinkana nadda ewaka nali sinoonya 50 ngende kweru ku poliisi kubayo poliisi nkakasa yandi nnyambye kuba muveeko ku mmotoka eyo vaako bright omanyi kye bakola beerabamu bwamala okwerabamu ayagala yeekwateko bw'ati ng'agikolobola bright oli muntu mukulu si bwe kiri fuga emyaka gye nasirika nafuuka ekyenyalwa ku mwalo abamu obukundi bakolanga obukundi akamu kampolereza akundi akalala nedda oba okyusa okubya omuntu omugongama uyo maama w'omwana yakwata mwana munne kale balina ekigambo kye bakozesanga uyo genda bakongere uyo maama w'omwana eyakola bw'ati ku kkubo eryo ekkubo nga berikiira baiti paka ku mwalo buli muntu eyandabanga ng'oli omusangiriza akusongamu n'omutunuulira n'owulira ennaku ng'ekuluma nakaaba natuuka okugenda omukyala mu katuliki be bamutwala ku ekereziya yaawo mukyala ayimba mu misa mukyala oyo omusawo ne mmugamba nemulaga naye ntuteyo baana bajjanjaba nemulaga n'omwana nagamba nemubulira emenya g'omukyala mba nali maze okuzuula amanya gamatufu ng'ojjeko erya nickname lyakozesa ku mwalo nanganda kisoboka omwana ono tasobola kulabirirwa mwana munne nga kale bwabanga yakikola kituufu naye teyandimukubye wabula yandimukutte nemugenda mu mateeka oba kwerosi nebatawuluza nojjanjaba omwana wamu ne banemukola ekisinga wabula simumukuba nangamba naye tekisoboka omwana oyo tasobola kukolako omwana munne kikyamu oluvannyuma omukyala ayogera agamba nti yalaba omwana omuwala oyo ng'akaabira mu lyato wabula nga akoze bwati omugulu avaayo omugulu ogumu guli mu lyato omulala guli mu bbanga ng'ayagala kukka omusumaali ne gumuloba mu mpale omukyala oli mutuukirivu nze siri mutuukirivu omukyala oli mutuukirivu munanyini mwana oyo kyotegeeza nti mulokole mukatudde kinnyo kyentegeeza mutuukirivu yasaba nze sisaba mutuukirivu yakwata ekkubo
ono yaraba omwana nga alajenya mu lyato n'ajja omusula agenda olanga omusumali gwamulubye mu mpale kyava alwana okugyayo naye ng'akaaba nnyo nyina ali eri amulengera kuba omwana we tazannya n'abaana b'abantu balala kuba abaana b'abantu balala balina sitaani ate ye omwana ye mirembe yamusaba Bikira Maaliya n'amuwa omwana ekitegeera yamusaba Bikira Maaliya n'amumuwa mwana wa butuukirivu tazannya n'abaana b'abatamiivu nga nze tazannya n'abaana b'abatamiivu nga abalala abo batalina ddiini batalina lunaku lwe bagamba nti olunaku lwe tikanzigalewo edduuka lyange oba omudaala gwange ŋŋende nsabe asiriga kati mbu n'amugjayo banyumiza benyumiza ebyo bw'amugjayo oli agenda olengera bazijjayo omwana we kyava yajja nga asagaana yeeno n'amukuba sagaana yeeno muliyata nakututemu n'amukuba omwana ndowooza nadda n'azannyirawo ku mulyango we bamukuba omwana yayina kubeera ku mulyango kati ensasaga ey'ekiro okubeerawo ekiro wabula ku olwo teyayogera nti bamukoze eki mamukotte wabula ebyaliwo kiro bino byaliwo ku makya ate ekiro najja nanumba nti omwana nga eyakotte naye saafuna bwenkanya kuba nawe nandiddukidde mu bamateeka kuba nze saayina buyinza nandikoze ekyama ekinafu kubanga abantu tulina obusungu obwettumbiiza atakulekera tomulekera nandikoze ekintu kyonna kyonna ekibi kisooka ndi muzadde nze ndi maama w'abaana ndi maama w'abaana bonna ne bwensanga mwana wa muntu nga ayononye ensolo omusitwawo ne mulongosa bwe mba nga nnyombye naawe omwana wo tebinkwatako sisobola mulaba nga agenda okwedimayo mu mazzi obanga ejjengo lijja nga ddene ali mu mazzi awo ali mu kuzannya ne mmuleka tebinkwatako nentunula ebbali sisobola kubanga ndi muzadde olwaleero lwange nasigala mu mbeera eyo ey'obukyawe natuuka ekiseera omwalo nga ndabika nnyina kuvaawo nga buli omu akuteekako omumwa abampolereza bampolereza byasiikuza efitina nnene netuuka okunkubako nga kyemani w'omwalo simututte nga taliimu n'abakulembeze abatonotono nga tebalimu naye waliwo omukulembeze gwe sijja kwogera ne banne era nabo bisoogedde ne bagamba nti najjuzza ttooyi y'abakyala nga nyenjola nyina abaana bangi ate ekirala ndi munaku ndya ebyenda by'empuuta ekituufu kiri nti nali bwe mbulwamu ez'okulya nsobola okugenda nga basaza empuuta ne bazijjamu ebyenda waliwo kubayita akabedo eringa kiyite sebusa w'empuuta nkikwata n'ogijjamu mu byenda n'ogisalamu n'ogijjamu obugege obubeeramu n'okikola n'ogyoza n'ogitokosa osaliramu ennyaanya n'oguyakongako ne mulya alabikawo ne waayimiridde alabika avako olunawona ndaba wabisi kikazigo oyonoona lwaito tuviira ku mwalo n'omwana wo ono yakwata omwana wa munne lwaito ova ku mwalo nenga oyo yali apikamu nsunda kubanga ennyumba z'okumwalo tezaalina ttooyi zaalina ttooyi nga mugenda wa ttooyi weeri ku mwalo naye nga ey'olukale nga etaliiko muntu alongoosa eba nkyavu kati nze nalina maama wange aliranye ekikomera kya bobi ekya egeti ya black y'abasitaafu kati nfinga gye tulaga ba wange yali akola wa bobi ng'abeera ku mulimu akoma sawa za lwaggulu ojja kumbuuza nti wafunako kidomosi kiro kisoboka naye saagenda ku mutoyi okumwalo kigamba nti sigigenda nali ngigenzemu ng'ekyalongoosewo ne banzigulako olutalo nga bwe nayonoonye ettooyi y'okumwalo bwe nayonoonye ettooyi ey'abakyala ninjijjuza nyina famire ennene ttooyi yajjudde biseera ebyo waliwo omukyala yali asenkidde mu nnyumba eyo kuba nongoosa amayumba olinga agazimbye oli naaba nga yagala musiimuulire kati naye ndi mukusiimula ku nnyumba eyo newafuna omwami mukyala nga muzayire najja nangamba yongera onongozeyo nampaayo omutwalo nekifuuka bamukwano tuyingiza ebintu kati yajja n'ebintu ebya bbumba nga yabitaddemu ebipapula nefuna ebbaafu ennene nnyo nga namba gye nali nkozesa ne mbagamba nti nze ebipapula byenkozesa ku baana byeru bino ebiri bino bya bokisi nze mbikosa ne balina gwe basongamu omukyalo oyo yaliwo nagamba alimba oyo yennyini yawa muwala we nawanako akaana bikabitwalayo
olwa pressure gye naliko nawalizibwa ku mwalo nveewo nensenguka nenvaawo kwekuddaawo wenti wafunamu ku mirembe a little bit emirembe nnyina ku nnyumba wendi naye siina kitiibwa singa nzikirira ku mwalo nga tesobola gwewala sikyakola nesobola kugwewala osobola okubeera nga oyagala kulya kyennyanja oba oyagala genda kugula fire sagala nimbe nti ekyennyanja nsobola okukigula ekiramba naye nga ogembe nti kanyinamu 5 zange kangine ngule ku fire ekyennyanja ekiramba kyammeka kiri mitwalo 2 n'ebyomutwalo wali agadde kiryako ekyennyanja ekyegomba n'ogenda n'ogulamu fire ow'engege ngenda kikugulira ekyennyanja kakasi bakubidde esimu ne bagamba njagala kulya ku kyennyanja nga mbadde nkyagala eka Katonda ayogereddemu ggwe naye gy'oyogedde ngenda kugulira ekyennyanja nga neeyanziza nga tosobola kwewala mwalo nkwate kubo ne ŋŋendayo naye nafuuka ekisekererwa nafuuka mulogo nafuuka ekisekererwa suubira batono abayinza okuba nti baagala bandabeko kubanga ye muganzi nze siri muganzi oba ekigendererwa kye yali ayagala kugoba ku kyalo wali obamazeeko emirimbo oba oli mulungi nnyo oba omwami waakwagala nnyo nebbawe simumanyi kati wano wowe mubeera toyi weeri ennyumba weeri ya mitwalo 12 omwezi nene eyina toyi eyina ekinabiro toyi gikozesa bwomu n'abaana bange n'ekinabiro gikozesa bwomu n'abaana bange ennyumba gye nayo nsolomu yali ya mitwalo 5 yali erinnya engeri ku 5 naye nga tewali toyi naye nga tekuliko toyi kale kisinziira nfuna ya bba wange bwe yali efaanana yensonga lwaki nali nfunye ennyumba ey'essente ezo kubanga mmanyi ennyingiriza ya bba wange kati bbaawe era akyakola yaye wa Bobi ku biiki avayo yali mu bya buzimbi baali bakyazimba bali mu kuzimba bikomera nga tayagalamu bugulumu nga bamugamba nagenda nakola level kati taliwo ali awo apootaawo kati gwokola mulimu ki okwebezaawo ng'omukyala omuntu bwampita okugeza nga muli mu kikomera nga ajja ntolezeeko njja n'enjoza kwera omwo munda ng'okulongoosa mu madaala okwera amadaala omuntu asobola okunkubira nangamba jangu onjoleze ku ngoye jangu onsimulye ku nnyumba nga bagenda giyingira bwe bityo nembeezaawo bulamu ne tugattirira ne tusasula ennyumba naleeta 7 nendeeta 5 ne tusasula ennyumba oli mukyala mukozi kwagadde nnyo abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo mu life experiences and adventures ensi bweti bwetambula bannange abantu balina obukyaya abantu balina obujja abantu baagala nnyo abaana bw'omukwatirako ku mwana awulira bw'ati ate ye akuba aba abalala ate tayagalayo kwegamba ebintu by'ensi bwe bityo bajjukiza nti aba BBH Travels bateekamu omusaayi okulaba nga sheetambula bulungi aba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyo nnyini so kati mwamaliriza muti atudda nga mukusinkana oyo omukazi yasigala era paka kitaddewo nti gwe omwana we yakwata ekyo wekiri yamala n'agenda nga oyo yalaba omwana ng'omusumaali gumufumita teyavaayo kuwa bujulizi yayogera bwogezi nange n'ayogera nga wendi ne olwokuba nali maze okuswala ekimala nga siina mulwanyi wange ayinza kunnwanirira nali maze okiggala kasobola nti ate wuuna ate naye nyini simanyi kale mutima gwe sagala muwayirize nali sisuubira nti asobola okukwata ekkubo ajje undefending agaye nti omwana omusumaali gwe gwamukalabula akakamyufu ke mwalaba muye kuba ekituufu omukyala yakwata omwana amutwala wannaabakyala gwe tulina ku kyalo kuno namuga omwana simukwate kubanga nnaabakyala dokita ayina ne clinic namba nga fe bino ebyegundi byagambye ndagulira ku ddwaliro nga biweddewo n'agamba nti omwana simukwate lwaki tewagamba omusawo akwe ripooti ogitwale ku gundi ku poliisi ndowooza butasoma nali simanyi kyako naye siina kimmanyi simanyi mateeka ga nfuga simanyi mateeka gafuga baana
omwana we ekyo kiseera yakitegeera nti kye baali bamukubira kyali kibi yategeera kiki kye yali akola yali amanyi nti oba yakubye mukube ngatamanyi yamanyi baali bamukubye kukuba banne ng'amanyi kye bamukubira kukuba munne wabula ekyo paka kati talina kyamaanyi bwandi bw'okigaa mutano wange w'emyaka 13 talina kyamaanyi olaba naawe wakula otuuka awo nga tosobola ategeera nti omwana omuto tasobola kusitukira ku mwana munne kati olwezze nga benze nyumizaako emboozi bagamba omwana omuto myaka 14 ku 15 kubanga abaana abato banaaba bonna banaaba bonna beeyambula bonna ne bazannya awo nga tewali buzibu bekiri naye teyasobola kusonyiwa mwana wange enkeera tuvudde ku erusi biwedde yakeera nnyo naggalawo bwaggalawo omanyi omuntu akumma ekyokulya n'akuwa olugambo nayibbawo omunajja nga bamugambye agende ku ddwaliro eddala leka nowanna abakyala waguliridde naye nga wanna abakyala saagendayoko nga sente ozijjawo ezigulirira bwe yatuuka n'okulya akabedo kente funa olusi left over kuba mu biseera ebyo nali nkola ku beach emu nga njoza bintu nakuŋŋaanya bye baba baliddemu bye tulya nokuŋŋaanya emituli asobola okulyako wano n'alyako nowana ekyennyanja nosigazaako omutwe noleeta ewaka oba olinamu 3 n'ogula amatoke ga 3 emmere tennalinnya mu biseera ebyo n'otiikamu nemutokeza nemuli emmere kati nga ssente ez'okuwaabo bonna bonna nga bajja ayogera tekyaliwo kati akomawo bonna bamukuŋŋaanirako banne namubuuza kiki ko ye bagambye nti yamugjeemu nabaana bebi we yajjemu bebi we oli nabaana kyannuma sikyakaaba nennakaabanga kyannuma nabaana yavaamu ate yavaamu gola kisoboka era bye yabigambanga abalina amagezi abategeera bataliimu nti gundi simwagala oba bamugambye ekinga kituufu teyakikoze nja kubeerawo njubise namugambanga nti oyo mukazi mulalu mukyala mukulu ddala bendowooza kunfaana naye nekundabikaaye nagamba ndi yamugjeemu nabaana naye teyagenda ku poliisi kuwaabwe teyagenda kwerosi kuwaabwe nze yawaabwe eyazza omusango nze yawaaba naye teyagenda kuwaabwe kati nimbanga obulamu bwange neegomba ofuna obwenkanya kale kyeninga kyeneegumba kive bagaye nti kituufu omwana ono tiyakwata mwana munne oba ngambe nti oba n'okunyiga ebiwundu bya mutabani wange bye yamukuba kubanga yayingira eddembe ly'omwana wange n'amukuba n'amuyisa bubi yamukuba bubi nnyo nnyo kuba yamukulula ndi mutiitizi ntya nnyo okunyiiza abantu mpaka nti ate mu butiitizi bwange mwenkolera ensobi nti nsobola okubeerawo nenatya so omwana wange nalibadde musikako obusiso oba ensobi yagikoze oba teyagikoze nesimukkiriza mukuba netubiteeka mu mateeka abamateeka ne bakangavula omwana nali mutiitizi nnyo era saasobola kubanga yalina omusawo bwe yatugamba nti kituufu teyamukutte era siina kyenagamba nti sijja sasula ddagala sigenda kugula ddagala nebagambye tugule kuba nagula tube nga tube tuzikozesa ffe abakyala mu kandida nengula nempeke ezinyiga munda ekyo kyokka naye nga omwana teyali mukwate ate nga nze ŋŋamba omwana baali mukebedde bulungi bw'afuna obulwadde obulala nga abujje mugundi mu musumaali baali badde bamukeberera ddala bategeera oba yakwatibwa nsubira kyenzikiriza kiri kimu nti bwe yamutwala mu ddwaliro eryo yaddamu liyikakasa mu mmeeme eri oba ku myaka gye balina okuba nga bamugamba amazima asobola okuba nga yajja n'eddagala omwana ye n'amuwa kubanga sisuubira nti bwebanga yakwatekubo n'agenda mu ddwaliro nti bayinza okuba nti bamugamba mazima nti omwana kituufu teyakola ki teyakwatibwa kati ng'ogyeko ebyo byonna ebyaliwo gwe n'oyo omukyala
mwali mulina mukembe embiranye okuviira ddala emabega. Embiranye yali eva kuki? Okusooka nalina mutabani wange ono kwadda. Olina abaana abalungi mulabe nno bwatunula. Gwe ssebo oba nnyabo? Musajja. Ssebo oli otya? Oli otya? Ngambe soogera nnyo. Tayogera. Amanyi kimumanyi. Tubuulire wano kati ensonga kwe yava nalina kino ekyanabedde mutabani wange bedda ngamba nti manyongere emmere. Wangi? Mama. Wangi? Mama. Wangi? Mama. Wangi muwa. Kati omukyala oyo omwana wange yagendangayo okuzannya ne munne nga bonna bato. Tayitojja. Nga bagendayo okuzannyirayo ne banne. Ninga amugoba. Ng'amugamba genda ng'alina mubakkiriza ne baagaana okuzannya ne mutabani wange. Kati mutabani wange mu biseera ebyo agenda afuna embiro ninga zirimu olusaayisaayi. Bw'osembeera ennyanja amazzi g'ennyanja bwe batukuumye baana baganywa bafuna akawuka. Ne kati kamutawaanya. Kati n'abangamba okimanyi nti omwana wange yabaddemu olusaayisaayi. Okuva olwo teyaddamu kukkiriza mwana wange kuzannya nawe omulala atali John. Kati nasirika. Kati lumu mba nnyina we ntudde ndi mu lyato ye talaba tamanyi nti ndaba ndi bakubira puulu. Ngenda omwana wange amugamba genda wamu genda yumu genda. Ngamba genda. Konze ate ono mwana agoba waaki ate abalala bonga balese. Ngamba gambe mumuki genda. Okuvuna kwata na obusungu bwankwata nenja nenkwata omwana nga asagano tambula nenkuba mutabani wange nemukuba ne mga sagano tambula atambula n'agenda. Yatandika okuuma we nga talina kuzannya nawe wange mulwadde. Afuluma omusaayi. Ekyokubiri nnyina nze nali mutamiivu tinywa kenge. Mukirala siri mutuukirivu kubanga sisaba. Nagamba omwana oyo sitaani tokuzannya naye. Oyo sitaani. Oba yali yeegomba bbaawo omanyi munnaye abakyala. Otegeeza mubi. Mwavu bamwegomba. Yetasobola mwegomba. Yandi madamu waazo. Yetasobola mwegomba. Sajja mulungi naye talina ssente. Ate yoli yali alina ssente tasobola mwegomba. Kubanga si ye muntu abeera nnyo ewaka. Singa tabeera waka n'abatono nnyo abaali bamumanyi bw'afaanana. Okujjako abaludde nga bamulaba. Yete bamumanyi. Tewali yali amumanyi. Naye nga ensonga eyo kwe yava tetwaddamu kwenyiga. Nange saddamu okumunyiga naye teyaddamu kunnyiga nga bimanyi na kyenjagala ntumaye omwana n'aleeta bwatuuka ekiseera atufuna omuntu awo ajja ku kyalo ekyo wesujja kwogera. Kati n'abanga abantu abalyoka bakolako omukwano ng'ayinza okujja nga bazze buli omu n'anywa kyayagala n'abavubi bonna ne bagamba munyonyi kyayagala kati ng'ayinza omugamba kufuna lisiti abo mbawe kyayagala nga nza nnyima Nairo nti siina bampe Nairo eyo kyanti siina eyo kyannyina ennyogoga nti bampe ennyogoga nti siina ninga obirawo kureti waliwo ebiri paka be nagamba omwami oyo ne mugamba naye bali bonna n'abawadde ne bali abakyala bonna bawadde naye nza nnyimi nambuuza ki ne mugamba n'amuyita oyo omwami yeeta sibazi kweya nga tayagala lugambo n'amuyita n'abimubuuza omukyala n'abyewakana nti nedda gubadde guwedde mu buggwe kyala ne bampamu igo gye nanywa era yasigala ampalana anange simubooza akakati. Nkusabire Mukama akuyamba ofune obwenkanya mukyala. Njagala bwenkanya bwa mwana wange bo mbwagala kuba namugamba naye gibye emyaka 3 ngenda kubufuna kubanga wano nga tugenda mu ddwaliro omwana nabakwata kamera mu ddwaliro nga tutudde osina video sintono bumpimpi
nakwata video omwana oyo nga sinkana mwana munne ne twali mu ddwaliro nga tutudde nga ya tuli mwana we yagamba mbu akossa akafuna naye kyenninga kyentegeeza bwe nakwata video nga tugenda mu ddwaliro nga maze okuŋŋa nti omwana wange teri abuuza munne netusigala mu mbeera eyo nga teri muntu ayogera na munne paka kati ansanga simubuuza nange simubuuza naye siirimu nti oba musoze nti oba muvumi n'ekirala nti kyala kigozi senga nsobola ofuna omuntu asobola okunnyamba kuba ndi mukyala atalina enyingiza yange sinnungi neyabange sinnungi kubanga poota asasulwa mutwalo zetukola zetulya ate nno omutwalo wange tegukyamala kati nnyongerezaako ezange zemba nfunye lwe tunaasasula ennyumba kitegeeza nti wiiki eno tetulina kulya nyina kunoonya gyemba nnoonyereza nefa okulaba nti kemba nfunyeeyo nti oba mbatwala wa maama bagende bali eyo nina mutani wange wa myaka 13 ali mu P1 yasoma first term ali mu P1 ku myaka 13 yalwawo okusoma oba mu kusooka ng'asoma twali Makindi nga tetunajja eno ng'asoma mbiseeyo nali mutembeeyi bwe nali omutembeeyi nga ntunda nsuubula bogoya n'endiizi nembitambuza mu kibuga nali nkola nga baana bange basomeranga ku Great Valley egundi lya Kansala Bosco essomero lyayina bayita Great Valley era mutani wange yatandikira okusoma sijjukira mwaka wabula nyina lisiiti fenyinza otunda nenjukira omwaka kati naasoma bwe babagoba kati bali tebannabagoba mu biseera ebyo Jennifer Musiwe yakyakira ennyo yakyakira ennyo n'abanga abatembeeyi batugubye mu kibuga awo ennaku yange we yatandikira kubanga sayina mulimu gwonna mulala gwe mmanyi naliko poota ku Nakayiza naliko poota ku Nakivubo paka yade natuuka nga sikyasobola mirimu gy'amaanyi kubanga nyina olukendo nongosebwa bulongosebwa abaana bonna bataano nyina olukendo bwe kati sikyasobola mirimu gy'amaanyi anti ebinondooza byali tebinnajja nalongosebwanga mulago nga binondooza bati byayinajja simanyi bannongosanga bwe bati ng'abaana obazaala bwotyo kumukumu bwoti nsaabazaala ku mutaani wange wa myaka 13 amuddako wa 12 kati addako w'etaano oyo w'esatu addako addako w'esatu bali abakulu be nazzaako amangu naye ng'era olukendo weeru anemba nga sisobola mirimu gy'amaanyi sobola kuddayo mu nkokoto nga sisobola kuddayo mu nkokoto obutembeeyi bwe nali nsobola obuddamu kuba nali ntunda amenvu nga nsobola okulabira abaana bange era nga basoma kuba mu biseera ebyo school fees yali 7,000 ne bajongeza nituuka 14,000 nga ngisasula buli mwana kale ye ne mutoowe omuwala nali nsobola embeera yange yafuuka nga batugobye ku kkubo okuba nali nga ntwalanga amenvu Gazalandi olweggulo natwala bogoya n'endiizi nembyaliyirawo wansi natandika okubanga kanso wejjanziruka nembirekawo nenyimirira ebbali tebabitwala saagala mpaayize wabula abantu abadduka bana aba ku street abatwala engoye bebabirinnyalinnya abatutte ne batwala nga kanso yebuza ani nanyini bino nga tewali ayogera ninga ndi waggulu w'entimba tono Capital nefa kuba ina Capital yaliwa sente nyingi nali nsuubuza nali ntunda amenvu nga ina ekibanda kinene nga nsuubuza bogoya n'endiizi nga musuuza kuba Capital gwe nalina yali ya bukadde 2,700 kati bw'ofuna obwo obukadde 2 osobola okuddayo menvu oba oyagala gezaako ekintu njagala kuba nga ntunda jaketi nga zitwala ku mbalama z'ennyanja ziri ez'emukono oba okutunda emmere okukola ka restaurant awo ku stage waggulu njagala mbanga nga ntunda emmere kyentegeeza nemu okubanga sirekawo baana bange kubaleka waka bokka nga sibalabirira kubanga sijja baana busobozi bukola
buleeta mukozi nti ngira kuba abaana bange embeera nabo nga sivuddeyo njagala mulimu gwa kubanga nkola nfumba mmere abafumba okufumba emmere ekiro naye abaana bange mutabani omuwala wange w'emyaka 12 ali mu top mutabani wange w'emyaka 13 ali mu P1. Bannanga abalungi abali ku HK Media wenna alina ky'osobola okuba ng'oyambako Nantaba waali nnyo okukirisiivinga n'emikono emanjulukufu. Munzikirize mbasibire olunaku olwaleero tweyanza nnyo aba BBH Travels bateekamu omusayi kulaba nga sheetambula bulungi. Aba Platinum Wellness Spa nabo we bali kulaba nti sheetambula bulungi. Yenze Hadija Kigozi ne Jona ku kamera. Mweba.